nze sigenda kukuvuma wabula nze ngenda kukugamba amazima otegeere nti toli abavu nga bw'ogamba nalabye okubagana amatama n'ogamba nze savumako kwa Afande Nalweyiso wavaayo n'owaaba n'abalenzi ssente bavume omukazi oyo era n'ovaayo n'ogamba njakala bakuvume owulire bwe kiruma nyina omujulizi ye Jobless Billionaire gwe wali okwatidde eggulu wayita abavubuka n'obasasula ssente wali emakyendewe ekifo kye sigenda kwogera bagende ku internet bavume Afande Nalweyiso era nga nawe gwokera bw'owaga njagala bamuvume kati tulaki weewozaako ng'oli wa kitalo oli wa mutawaana nnyo ne Banalweyiso basinga totawaana kwewozaako nyiikira jangu okendeze TV nyiikira kwongera balenzi ssente za data bavume Afande General Nalweyiso ekirivaamu naawe olikikwasako emikono ebiri ensonga endala bwe wali e Dubai wali mu kipale kya bbulaaka ng'owuga njagala munoonye buvidiyo buno nejjo bwe nakulabye wano ng'oli n'Ameria wabadde mu kipale kya bbulaaka ebyo ebipale byo bituusaako ddi nga tunaba kubeera ng'ovuma abantu ebyo ebipale ebya bbulaaka ebyo bibiri byomaze nabyo emyaka gy'obulamu bwo byonna byo oli bikyusaako ddi nze bayizawo ekinnumya omutwe nti sisobola kuloga nandikulozeemu kubanga twaloganga babiri ne twegema ffenna wano wagambye wayimbiranga wa Chance Nalubega tewaloga Chance Nalubega sagendanga nawe Katosi waloga Chance Nalubega Kasali ne kusasira bwe yagenda mu byobufuzi wamuloganga misana na kiro kubanga agenze wa President Museveni era nawe n'olwana nnyo ogende wa President Museveni wavuma kusasira buli lunaku ku matete misana kyaggulu kubanga ali mu byabufuzi nagendanga nawe Katosi n'obaloga waloganga baaki gwe omutima omulungi weefulamba oli musabe Chance gw'ogamba nti yakuyamba wamuloganga ku makya na tuntu n'omusawo gye walogeranga tafanga kyekirungi akyaliwo naye kyenkwebazaako wannyamba waŋŋamba eno entaloga bwe baginywa tontabaala nga siri kutabaala kuba singa wandogadda ne nange kinnuma tinandibadde nakulogaga amatama agakubulukusenga ekitumbuuwa n'obaako ekirala kyofunamu wagenda wano abo n'obamaliriza n'odda ku SB4 kakati nyina okuloga SB4 oyo ze namutwale wa Mama Fina bwe yatoka Mama Fina nankuba ekikono yalinga abeera wagundi n'avumanga Mama Fina buli lunaku waloga SB4 naye yakulema kubanga nakanyanga kera ku YouTube ya SB4 ndabe omusajja takyateekayo bintu mukwano SB4 yabunzika akulema abo naliwo ng'obaloga nze mujulizi twasimbulanga wali kaduka ak'ekibuyaako kewatundirangamu omunanansi n'obuleega bwe twasimbulanga tukene tulinnye emmotoka ne tugende Katosi Ssaalongo oyo we Katosi akyaliyo era ekyaŋŋaana okuddayo nga ndaba engeri gy'oli nti gwe wamundaga muyinza okunneefulya ne mundoga nange naawe mu nsi oliwo lwamumwa naye weeyambe omire eddagala lyokuba owunyirira ensi nze yakubirizanga onvuma nze nasolako ku seminti nga nkujjanjaba nze wali onzijanjabyeko oddira ebizibu ebikutuukako n'obitusibako ekintu kyokka kyonsinga mu nsi onsinga ebintu ebi akamu akakyafu n'okukwata abasibe ebyo byonsinga enziku gye wasiiga saanya abonaabona olemeddwa ogenda okujjanjaba saanya omusajja yavaayo ne yeekubira endulu nti yankozesa n'ansiika enziku naye gavumenti eno teyavaayo kuyamba saanya sooka ogende okole practice z'omwokwatira abasibe obeera ogamba abantu oli muwomu oyo n'omusajja naye tukulaba wemula n'abava mu komera kati bbaawo kimulekawa bakuwa emmotoka mu state house ng'omaze ovuganya kusaasira omulozoloze musajja mukazi wattu talina kyamanyi ate tiyali mukwano gwange nandimugambye nti nyina ono kino kinnamammonde kikuloga n'ogenda emmotoka gye baakuwa n'ogikwanamu omusajja ekapeeka oyagala malekuleta bifaananyi bye Ssaalongo wagikwanamu omusajja ekapeeka ate naye n'akukyawa n'ayendamu abawala bakoza ku bbaala kubanga bw'oweeyambula kapeeka yonna wagirekanga ewunya ekivundu sooka okyuse byebipale bya bbulaaka by'owugiramu bikyuse oyambaleko ku ngoye eziraga omukazi omuyonjo nze byogamba Nalongo malaaya Nalongo yali akola bwati omanyi nze waliwo omusajja ateyandyegombye kugula mukazi yakulanga nze naye gwe owakulanga omufu ogufudde amazzi omanyi omulambo ogufudde mu nnyanja bwotyo gwe wakula kati ani ayinza okukugula tewali tolina nsonyi wana basobola tuwakeranga n'obavuma ku mulembe gwa Bujingo ne Makula gw'omu yasapootinga abantu abaali batwala paadi ewa Bujingo olwaliro gyokera mu mpewo ng'amatama gakankana gati kingenda kukola ku TV mukebera obuvidiyo gye buli gwe walidinga nansona fika abakazi bagende bekalakase mu paane paadi olwaleero gy'okola omusajja yakubonereza pulogulamu n'akwana yakumakya empewo ekufuwe kati wenna ozimbula okusa amatama abantu balowooza ogeze ozimbye kubanga olina endwadde ozimanyi kale kati ekyo nga tukivuddeko lwaki igwe ng'omukazi omulungi ayewaanawaana nti oli muyitirivu lwaki togamba ensi fast born we yalagawo vaayo gamba abantu nti omusajja gwe nafunamu olubuto lwasooka yankola ki ekyakutuukako nze akatabo konyina kanene olaba weeganya ekikoofiira eyakulabiriranga n'abaana bo okumala emyaka egisukka 10 nze n'okwewoza mbu tuli ba Luganda nze naawe oluganda twalujja ku kikoofiira yakusasulira miliyoni 2 mwezi okulongoosa ekyo ekitundu ekyokubiri ekyali kikuluma
n'omuwenso nga wakaba wendi kikugobyeko abasajja buli muntu gwe weeyambulira alaba ebitundu bibiri n'akukyawa bakuzaddemu abaana tebabalabirira wano bwoti bwewalepinga bajjo bweba oyagala abaana tubaseeko mu kamera tubateekeyokko abantu balabe bwolina damage oddamu kwogera ku mwana wange stop it kikomimanga bw'omaliriza ensonga soneka lya kawulugumu nodda n'otugamba nti byeni ezizino omwana si wakayanira mukayanire awo nja kuddamu oyogere ku balala tukuwulirize naye bw'obanga akubanja omwana wamusikana kala kyabanja omwana tonaba kutuwa ansa ntuufu obwoza mbuno bakaizi bamusetinganga bakaizi bali bulaya babonabona namuziba omwana akyabanja omwana kubuuza olwaleero ani amutuma abamutumanga bonna bali bweru kakalamu taliiwo keizi taliiwo naye balala tebaliiwo kati ani amutuma okubanja omwana waliwo n'omulenzi omuyimbi ono abeera ekibuye simanyi yayimba kayimba nzizaako embuzi abakazi banettanire oyo omulenzi yavaayo n'akuwaabira abeera yebase mu loogi n'ojja n'ogiyingira kyewakola ne jobless biliyoniya abantu bagenze bakubuuka n'okwatako kikerementi n'omutwala oli kakayina kozimba ak'ekisenge kimu n'eddiiro mbwa nti kakati eno ennyumba egenda kukugasa nnyo kokikerementi akyalina future sooka ojjanjabe essaanya enziku ate oddeyo eti ebbagamba okudulesinga ng'ekiwundu buli mwezi naye olw'okuba oli mugayaavu olina obudde obw'okuvuma abantu olina bwejjanjaba toyagala genda kudulesinga kiwundu kowunyirire ensi olinga akabizi akalume owunya buli wamu obudde bwembuyina madamu